Kale ze lujjo mulungi atulaba tusinzidde makindi emisana ga leero ndine muganda wange Bukenya naye nga ndowooza tujja sooka n'ensonga eziriwo ez'abaana abeegulidde erinnya ku TikTok okuvuma ate nga munnaye kibabeezezaawo. Personally mbadde sibagoberera naye ndaba nga ate abantu bakiwadde nnyo obudde ate wabeera amawulire wembeera. So Bukenya sooka obuze kuba tulaba okwetola ensi yonna. Abatuwuliriza abatulaba musibye mutya amannya Kenya Media era nga wesinkanye omukulu lujja pozi ne kuyisa mukano nti ebintu ebyekalamye ebbeeyi gavumenti bannange mukendeeze munoonye engeri gye mussa ebintu kubanga omuntu wa wansi yali tasobola kugula omugaati kyokka ate kati buli kintu kyakola kati gavumenti erowooza nnyo okunnuma Bukenya nti abantu mwongezza okuviira ddala ku sabbuuni bye mutunda mu maduuka kyakala oyo naye kati ate ffe abakola emirimu nga gino tetulina kye twongeza. Oyongeza sabbuuni nja mugula ku bbeeyi gy'ogamba, onayongeza amafuta era nja gagula ku bbeeyi eyo gye mugataddeko naye nze nnyongeza eki nzaawa obuwi saaviisi. So gavumenti terinda bantu kwekalakaasa naye ekitunulemu. Kale njagala twogere ku mbeera eri ku kkooti wano olwaleero abantu batuuse ne banyiiga abantu basibye abantu olwaleero ensonga za kuvuma. Abaana bano kye bakoze ekyenjawulo leero ndabyewo okwetowaza n'okwetonda n'okwegamba nkiyite ntya n'okufumiitiriza ne bamanya emyaka gyabwe basensebuse weebale nnyo n'ebigambo eby'Oluganda ebisinga ku ebyo ne balaga nti byonna bye bakola babikola mu nsobi. Bukenya sooka okuse mu mbeera kituufu olw'ensonga ne Cephco nga bagenda omukwata yasooka kwetonda kitegeeza nti naye yasensebuka nakkiriza nti ddala kye nakola nsobi najja mu inbox ya Full Figure n'amwetondera ne Full Figure engeri gyali nti akyalina obusungu ate bayirawo ekisinga okunyiiza Full Figure omwana ono okutamuta be bantu abasigenda mu maaso n'okuvuma Full Figure bongera kumunyiiza be bano be boogeddeko abasigala baweereza ebisongo nga bakozesa omukutu gwe gumu ogwa TikTok nga bavuma Full Figure kati yaaya aba ayagala ate abalageko ndi w'amaanyi kisoboka. N'embeera ya Catherine Kusasira ne gye yavuddeyo nsuubira Catherine Kusasira kyaviriddeyo mu kiseera kituufu ate okubiyingiza mu Full Figure ekiseera kituufu kyali Catherine Kusasira agamba nti w'otata mwana nnyina naawe kuwaabira kati kitegeeza nti n'omwana ono we bamuta Catherine Kusasira ajja kuba yatadde force Full Figure kitegeeza nti Full Figure abaana kigira mu force wano buli omu alagako kumbe netwali eri waliyo wa mama Fili Full Figure n'agamba olunaku lwana akomawo naye tukole kitumalirize kitegeeza nti yali akkiriza naye omusonyiwa Madamu Catherine Kusasira we yavuddeeyo nsuubira n'agaba essaawa 48 ezayiseeko kitegeeza nti baagala kweragako maanyi empologoma bbiri we zirwanira obudde bwe bukola ki bwebukola nsuubira Cephco yagenda okulumizibwa mu lutalo lw'abali abakulu kubanga olutalo lw'abali abakulu lwava wala si lwakaakati olwazimbadde manyi bakolagana kulira olusi Full Figure akubira ku Kusasisi kungulu balina entalo zaabwe kuva dda bw'ate Sserugwe yajja Full Figure mu kyalo ate waliko osigalo wa Kusasira kati ebintu byabwe biri entalo zaabwe zeemalekka gasina byabufuzi bya pulezidenti balina entalo zaabwe kyova olaba ono avuddeyo akole ki agambe nti no oli muteeyi naye nga teyandividdeyo mu kiseera ekyo kubanga kati ate omwana yagenda okukosebwa ne bano abavuma abasigadde bavuma ku TikTok nabo beyongera kuleetera mwana buzizi. Kino ekikolwa kikuwa kifaananyi kye bakoze ekyokwetonda n'okwetowaza nga bwe nkugamba nti ne Cephco yennyini yasensebuka n'agamba bannange nsonyiwa yamubuuza kubanga screenshot ezaafuuka ne Cephco yeetonderani Full Figure n'amubuuza nti waliwo nvuma mu inbox Cephco n'amugamba nti njagadde nzije mu inbox yo onsonyiwa otegeere ekiri ku mutima gwange oluvannyuma nkole vidiyo yeetonda. Full Figure yali akyalina obusungu n'atasobola kukola ki okusooka bamwana
kale kitegeeza nti bano abantu nabo baba beetonze baba beegasse ku kyoli kubanga ekiri ku mutima gwa Cephco sirowooza nti ayinza okuddamu okugamba mbu noba alaze amaanyi yali ayogeza mu kusooka tegaalaga kubanga yagamba alina abaki abanene talina munene gwakoze ekitwalisi kitegeeza nti n'omutima yeemenya dda kati bano abaana bwe baba bavuddeyo nga n'abakyala ababiri abadde baleese ate olutalo ku Facebook manyi Cephco abadde alina abakazi mbalabidde awo abaana abadde alina abakazi babiri naye ndaba gwe mugamba alina abakazi babiri ndaba mwana muto ate musiraamu anti noba n'abakyala be mugamba abakyala nabo ndaba baana abakazi ono omulala mumpi nenga mukulu bampi mumpi nenga kakulu ayinza okwijjayo n'agamba ndi mukazi wa Cephco nga tetana ali under age tasobola mwana muto mumpi Nuli omweru ndaba era oli mutuufu okuyita omuntu omumpi omuto kubanga olasobola okubuuza lwaki tewawanvula lwaki tewakula naye nga kyolina okumanya nti emyaka akola agiweza n'oli omulala naye alabika agiweza naye ate yalabika obuto mukyala mukulu waliwo omukyala mukulu oli mukyala muto ate Cephco omusiraamu ate naye kirala n'emyaka gy'alina gimukkiriza okuwasa baayagala ate n'obusobozi obubabeezaawo alabika abulina so kati abakazi abo abakyala bwe bakwataganye nga tubalaba batulala wamu ne beekuba ne haaga kitegeeza nti nno apology eyo egenda kuwulirwa kubanga ate babadde balina olutalo ku social media yaabwe eyo ku TikTok nga birimu tiimu mukyala muto tiimu mukyala mukulu ne beekubira ate balulinyeemu kati abo kitegeeza ebyo nonna bikoze amaanyi geegasse basobole okwetonderaani full figure naye ekyakusaasira kino kyenda baki ekigenda okwongezaayo Cephco okubeera ng'ali mu kkooti kubanga omuntu ajja kwebuuza ku mulundi guli nagezaako okugoberera ebyali ku kkooti omulamuzi looya wa Cephco yajja n'agamba omwana oyo asoma naye teyapurezentinga nga wadde document y'essomero obuzibu ne looya baafuna mukadde aliwazamaani talina experience batulimba mu aleka abadde awozanga misango gya nkoko ku kyalo naye just obuzibu namusangamu nalabamu element y'okusaagasaaga talina bumanyirivu bumala kuyimirira mu maaso ga mulamuzi kuba yagamba maama oba mulwadde oba yagamba ki naye nga talina kya presentyogera bwogezi kyali bwe kitiwulira nze nalinyonyola looya kyakola takimanyi kale ayinza okumpaabira nganze nansinga nze awansinga naye olaba nze omujiga nsobola okutegeera nti no looya alina ensobi gy'akoze kitegeeza nti no looya munafu nnyo kyali bwe kiti Cephco yali tasobola kuwanika mukono kusaba mulamuzi nti ssebo nze nsoma ebyo ne binnansonga za looya yalina obimaliriza nti omuntu wange ono gwempolereza musomi yakafiira okutikkirwa ebbanga bwe riti mbadde nsaba afune okweyimirirwa mwana wiki bbiri kati takola bibuuzo niye ono looya yayenjebuka n'alaga ti no yabimaze biwedde omwana n'awanika omukono yalirese ku clearance awo nti wano yasasula ebibuuzo nga yagala bikola naku z'omwezi weziti ne maama nno bwati maama yagamba nti bannange ndi mulwadde n'empapula ate looya n'akwata empapula n'aziwa maama aziwa omulamuzi kubanga omulamu talina nasasulwa omulimu gwa looya ate maama yagwekolera nti bannange nze ndi mulwadde sisobola kubeera eyo yana n'empapula z'obulwadde ziizino abayiyeyo nnyo nnyo bafuna wakyala basobola ne bamugobera ddala ate gotulaba ebyabukinga ne mukyala kugunera ogwaleero yabadde akomyewo toyagadde gendayo wabuzingo gyebali enkutwawo yaliwo kati omuntu abeera mu kukomera bagiyita mu baŋŋambiro beta metayimbwa nga teweetegerera noba olina embizi egyoyagala ottunda olina kutuma muntu n'ogamba naye muntundira embizi yange bajje banzijeyo. Programu eno kutuusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba nga mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku nnamba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola.
Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Gende ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere nga atofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Damage Films bano bakugu mu kukwata n'okkuba ebifaananyi by'emikolo gamba ng'embaga, kwanjula, birthdays, anniversary n'emikolo emirala mingi egy'enjawulo. Basangibwa Lukuli Naŋŋanda ku social media kwe bali nnyo osa n'ennamba y'essimu nga woogiraba awo bakubireko bakuwe ekifaananyi eky'ebyafaayo. Olowooza omwana ono okuba ng'akyali musibe kiri ku pulaani oba bunafu bwa looya ne balala bekikwatako okulaba nti wafuna bbeeri? Sayidi zonna looya nga ye yalagirawo obunafu ku lunaku ogwo musango gweyimirirwa okimanyi bulungi nange kyemmanyi naye ogwo musango gweyimirirwa oyo mwana teyatta muntu looya si abakuvaayo nakulemeza n'agamba okusinziira ku tteeka bweti ne bweti ne bweti oyo mwana asobola okweyimirirwa bw'aba ayina ebisaanyizo ng'abamweyimirira bamanyikiddwa n'okuteekayo security abayimirira bajja ate nga bangi nga weebali saidi ya maama n'ey'omwana enda nga muntu nga bazirina ne looya niwaba ayogera wano ali awo tasobola kuwulira musajja akaddiye alekaza misango gya nkoko obukadde si ensonga ate kati emisango gy'ennaku zino girimu n'okuba nga oli mubangufu ng'osaza kimu si byadda kyovola busanga looya nga yakajja nawoza omusango ate nga gukadde tusobola kuteewadde omulimu ate n'ebyenaku zino birinamu ne connection bakitegedde balooya b'ennaku zino olina okuba nga oli connected oluusi ku balamuzi oluusi ku bakyabo n'ogamba ti looya nanga connectinga alina gy'aconnectingako ekintu ne kigguka naye nga we namulaba like abadde tatali mu sisitimu ya Kampala abadde aluddewo okugendako mu musango abadde awoza gyeruweero ne looya namulaba omulamuzi namulaba ng'agamba nti nga bimu byayogera mugamba nkujjukize process gy'olina okikolamu bwe kiri kwegamba n'amugamba yamunafuya nnyo looya yali mufu nnyo omulamuzi naye yamalako ng'aseka ebimu aseka busesi n'agamba n'amugamba wabadde olina obbibagamba olina obba briefinga omanyi sisitimu ezibeera nga looya tisibyaliko naye nga teyali looya kubanga yeyanjula babazita batazisa n'engundi zaabwe balina faama eringa ya nkoko naye faamu yange ate bikyembadde noonya ekyo nga kizibu nnyo anti bagitine anti faamu ogambye faamu kitegeeza nti faamu eba yabirime enkoko kale tuveeyo eyo abaana bano tuye olowooza kiki ekibawadde amaanyi then kino kye bakola olowooza kigattako kigezaako nekiyinza obutagattako TikTok association ate ekyo kikulu nnyo naye tosobola kugamba nti olina association ng'erimu bakadaama eba tejja kukola kiki akadaama kizibu nnyo okuwabulwa wali okwanya kadaama andi osobola okukwana kadaama ate nemwekyawa nga temwerabangako kadaama muzibu si mwangu kati ogambe nti ogenda kukola association ng'erimu bakadaama abali eri ali mu kiyumba alina stress ze eba tejja kukola pozi ng'ogenda kandi oba kumaakuma kijja kuba kizibu mumujja teesa kino kadaama akole kirala omuwalabu ali Jordan alota biroto bya ntiisa tamanyi kadaama we Jordan wanjawulo n'owe UAE owe Jordan ababulikana kwabanga agenda okufa kati association eyo nungi nnyo abantu okubeera awamu nga musobola okuyambagana mu kizibu ekiba kibaguddeko naye ekizibu kyendabye nti mulimu bakadaama ate nga TikTok yabakadaama oba oyagala oba toyagala TikTok yabakadaama Facebook egatta abantu bonna Snapchat erimu nnyo abantu abali mu Europe Twitter y'abantu basoma TikTok yabakadaama nange kusaide nja kulowooza nti wembera n'endowooza egamba nti TikTok y'abaana basoma bantu ate abaana basomero baba n'essimu anti abaana bano bonna bendaba wano ono tiwali awo wasoma bano bampi bumpi tiwali wasoma kati ani asoma kwabo tiwali wasoma kubanga ndaba
balina ebintu ebifaanagana ennyambala zaabwe ze zimu looks ze zimu enviiri ono abeera ne zino ezitunudde eno ono abeera n'ezitunudde eno n'otunuulira empale ze bambala ono wakisaako okugulu kweno eyoono ebeera terina kweno. TikTok erina engeri gyebalimbamu kati bo balaba nga basereebu. TikTok eringa territory nti kakundi kaabwe ndowooza ku social media era TikTok aziboka bokka olaba nti beeyawudde ku balala abakozesa social media bonna abalala bo balaba nti no banjawulo basereebu kati kino kyo kibalimba ne kibakola ki ne kibawabya bafunirawa andi kati abaana kibasinga okufuniramu nti bw'omanyikibwa n'oba nga olina following ennene osobola okufuna endorsements. Abantu batansulanga nabo. Ate n'ekirala waliwo n'obusente bwe bafuna obutonotono ne mu Uganda batono nnyo abasobola okufuna kubanga okuleka nga mu gifts. Kuva mu gifts ng'omuntu ali live asobola okuwa gifts. Sente ne zijja direct ku account yo. Naye muno mu Uganda abasinga abalaba TikTok era bakaddaama tebagaba gifts. Kati awo obugamba nti ogenda kufunamu sente ng'oyita mu nkolo eyo kizibu nnyo zifunamu kubanga n'abalaba bennyini tebeesobola. Bukenya Media Straight gwe tuli naye ku nsonga ezo nga bwe zikyayimiridde omwana bagabe bamukomyawo ku Lwakutaano naye ng'era bino ebyokwetonda biyinza obutakola nnyo makulu. Kyembadde nsaba abantu nti banoonye ku Full Figure. Bwe banoonya ku Full Figure mu buntu kibetagisa genda bangi oba bagende Mama Fiina mwali mutya Mama Fiina abantu bakuŋŋaana bannamawulire bonna n'abazzi b'emisango ne bamwetondera ate nga waliwo n'omuntu omunene asobola okwogera ne Full Figure ng'amukkiririza kyetaagamu omukono omunene n'abaana abasobola bajje n'abafamire. In fact aba TikTokers tebeetagana kujja bafamire betwetaaga bajje. Oba ogera ne Full Figure mu buntu ye wana ajja kufunamu omutima omuzadde alabe engeri gy'akikolamu n'ayogera ne balooya be asonyiwanise. Ekikitegeeza nti kasali kusasira ne mwana asigala nga insistinga nti ngenda kusiba wotata bali bwe banatuukira Full Figure ayinza okukola ki okubasonyiwa naye batabutuukira ne bikoma elementi yakiri abantu bali abalaza amaanyi abakyeraza amaanyi nti bamuteekako force ekyo kifu bajja kumudda nga bakyamuvuma nga ne kasali kusasira akyagamba nti naagenda muwabira basifu. Kale kitegeeza nti bagenda kwera galyange. Kale tulindidde okulaba byonna gye bigenda okuba nga biggwera. Mbadde ne muganda wange Bukenya mu mbeera za analysis y'ebintu nga waabiraba okusookera ddala Simpoke saa 8 ajja. Simpoke bamuleeta waali si bamuleeta waali yatudde ddala wali mu container alina bulizi ssaawa ze 8 saa 8 bakyali ku nsonga za kugamba Full Figure ali busy nnyo naye analabika leero ani kati yasindise nze ng'omwogezi kubanga bano biwande mugozese n'obigozeza. Tulina omwogezi wa Full Figure mu Kenya Media ku nsonga z'abaana bano abaasibiddwa. Abaana bano njagadde obbawa obudde olw'ensonga nti nalabye nga bannayuganda mwalaze nti mubyagala okubimanya ate nga wenzija mbategeeza nti nze wabeera amawulire wembeera ate era mu mbeera y'emu noonyambu ekyo kisobola okuba nga kigattako eri mwenna. Kyova olaba nti nnoonyeza Bukenya ono eddoboozi lye tomanya liyinza okuba nga lituuse ku mwana awulira nga naye abadde yeegomba ba TikTok bano. Omwana abadde tamanyi TikTok we bagikozesa, omwana ali eyo nga ye abadde amanyi nti okuvuma kiyinza okuba ye ansa si ye ansa. Olunaku olw'enkya tugenda kuba nga tugendako ekigo ku nsonga y'ettaka. Twayogera ku ttaka wakati wa Buganda Land Board ebigenda mu maaso n'omugagga Miss Kikundu. Ndowooza lunaku lwankya. Olunaku olw'enkya jjukira olwasooka nti bagenda ne bakuŋŋaana omukulu minisita ow'ebyettaka yayita pati zombi ne bateeseganya ne bakkaanya nti ennaku z'omwezi nga 14 buli omu agenda kujja n'ebiwandiiko bye n'abasaveya buli omu asobole okuba nga bamulaga nti wano weewawo. Ndowooza Buganda ndowooza tamanyi bulungi ettaka lyalyo we liri oluusi ajja minisita aleka tamanyi ttaka we liri kaakati bagenda kubayambako kubanga bonna baba nga balina ebiwandiiko ebituufu kubanga ajja minisita yajja ebiwandiiko bye kati Buganda naye weenaleeta ebiwandiiko ntegeeza ebyapa ebyogera ku ttaka kitegeeza nti nno bali bagenda kubayambako kubalaga nti kino ekyapa kyo kisoma wano weewawo boundaries buli omu amanye waagwa ate ndowooza nkaayana z'ettaka kyekisinga obukulu kubanga ebiwandiiko bye balina sayidi zonna zikkiriziganya nakyo bwe twogerera nsuubira kubanga oli wagamba nti no awooli si wawo olina kuleeta bukakafu bulaga nti wawo kitegeeza nti noofuna omuntu abantu bonna abasinga bagenda mawulire okwekubira enduulu bafune omuntu asingako abataawuluza
kani Ministry of Lands yetwala ebyettaka mu Uganda yonna ne Buganda Land Board eri wansi wa Ministry of Lands. Twawulira ebyapa byayina ku ttaka lya Buganda Land Board. Ekyapa kya GMS si kya Buganda. Si kya Mairoland. Kyawa. Ekya Buganda se bakiyita Mairoland. Kibira kya Mairoland. Kino kiri public land title. Ettaka eriweebwa abagagga abalina obusobozi okulikulaakulanya. GMS ebyapa bina ku public land. Yes. Kati ekyo kiri mateeka nti no government egaba amataka negagabira abantu abalina obusobozi okugakulaakulanya. Kati GMS kyapa kyalina. Ali ku public land. Okulakulanya nga investor. Kati Buganda ye ebyapa byayo babiyita Mairoland ebyalizi. So n'olw'embeera eyo Bukenya nga kenjala okuyisaawo nga tunaba kumaliriza. Kayise bakagalawo ne abantu bayinza okulowooza nti sikola njagala babulira mulimu gwange nti oba oli ku TikTok oba nga oli ku social media fubanye okulaba nga oteekawo ko omulimu ogw'ebbali ogw'okuleetera ssente. Bino ebya social media biggwawo ogw'ekigulumbuye tiyagwa osobola ogw'ekigulu nga tekyali wadde omulema akulaba lumbuye gwe wamusuula ate nze namusuula abantu bategeera nti byayogera bifu ogwo omuntu n'olimba leero abantu n'obalimba enkya bo tebabuuka bonna Uganda bategeera. So kati omulimu gwange gwe nkola ndi mutunzi wa mmotoka. Kusula motors Kibuye. Kibuye. Makindi awo ku junction ya Salama Road wansi wa kalenda waliwo African Oil awo wembeera buli kanaku era wenvudde. Enamba yange esimu eri 0779 2141. N'oba oli wensize ebweru osobola okugamba nti emmoloka gyo oyagala n'ogisasulako mpola mpola ogenda okujja nga topangisa. Nakiwedde. Bakitegeera ne mujja ne mupangisa emmotoka ne babalyako ssente nnyingi nga tolina obusobozi obugigula empola empola. Nze mba nkikolera. Enamba yange ye erina ku WhatsApp. Soboka gwe omulimu gwange. Weebale kuba musajja mukozi abantu badde bagamba tokola. Abantu bamanyi nti weerwa ku social media kusabiriza busabiriza. Kale ye Bukenya Media ate nga ndi ambassador wa Hams Hub okura entertainment Ham Pam Vias kula enteekateeka y'ebibuga n'amayumba Ham Investment erimu ebintu bingi nnyo mulimu Ham Constructions agro bank kwegamba bingi nnyo Ham byakola olw'embeera y'okulaba nga ate agatta ku nsi ye Uganda. Kale n'olwekyo tugenda kuba nga tubateera wano olwaleero ensonga ezisinga ku zino tujja kuba twongera zitunuulira. Nze Lujja ne muganda wange Bukenya Katonda abatukuumire. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Biodigester neeri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko otulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nalwekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya
wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti bbiri. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga bbiri. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno. Wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.